Katonda wabula ng'amaze okukkiriza Mukama waffe. Ebigambo bino by'okukkiriza Yesu si bizibu nnyo. Mukama yebazibwe kubanga atukakasiza wano n'agamba titeyajja kusalira muntu yenna musango, naye ayagala abantu bonna balokoke. Omuntu okuwona omusango akola atya? Omuntu ng'anaawona omusango gw'obutalokoka akola atya? Hakkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu. Bw'amala okukkiriza n'omutima ayatula n'akamwa ke. Haleluya. Amina. Bw'amala okukkiriza n'omutima akola atya? Ayatula n'akamwa ke. Ayatula n'akamwa ke. Kubanga Katonda tuli Okula 17. Kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi okusalira ensi omusango, naye ensi erokokere ku ye. Amukkiriza teguli musinga. Mukama yebazibwe. Amina. Olwaleero twagala tukyuke tuwere omusango. Agambye nti omuntu bw'amala okukkiriza Yesu omusango tegugenda kumusinga, kubanga akkiriza omwana wa Katonda eyazaalibwa omu yekka. Amukkiriza teguli musinga, naye atamukkiriza gumaze okumusinga, kubanga takkiriza linnya lya mwana eyazaalibwa omu yekka owa Katonda. 19 agati guno gwe musango. Banyama ne bassabo, olwaleero ensonga etuleese mu kifo kino tuleme okubaako omusango. Weewaawo. Era nga tunaawona omusango tulina okukkiriza okulabulwa. Agambye nti bw'onoomulabula n'agaana omusaayi gwe gugenda kubeera ku mutwe gwe. Olwaleero omusaayi gwammwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu mugunaabe nga mukkiriza Mukama waffe Yesu okubeera omulokozi wammwe. Amen. Ekigambo ky'okukkiriza tekiri wala, kiri awo kumpi. Omuntu yenna akkiriza na mutima okusinziira mu Baluumi. Ogenda kunsomerawo Baluumi 10 olunyiriri lwa 10. Kubanga omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu era ayatula n'akamwa ke okulokoka. Haleluya. Amina. Omuntu yenna akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu